Ekibinja ky'abantu nga babagalidde embukkuli z'emiggo abadde bakulembeddwamu omusajja ategeerekese nga Umar Kalanzi nga bayambibwako bannamagye balumbye ekyalo Lwemiyaga mu muluka gwa Lwemibu mu disitulikiti y'e Ssembabule ne basatiza abatuuze bwe basudde ennyumba zaabwe ng'entawo evudde ku nkaayana ku ttaka eriwerako yiika 50. Ennimiro yange muwogo baamukudde ne bajja ennyumba yiino baagikonyekonye. Enkaayana ku ttaka lino ziri wakati wa Joel Ashabaheebwa ne Muzeeyi Idrisa Kabanda nga Ashabaheebwa agamba nti ettaka lino baaligula so nga ate Muzeeyi Isa Kabanda alumiriza nti talitundangako. Nempaaba omusango era n'ebyapa n'embisiba kyapa n'ekisiba era bwe namala okisiba kakati nali ndi awo ng'onajja Joel Ashabaheebwa najja ng'agamba nti ettaka lirye. Kabanda agamba nti ettaka lino yalisikira kuva ku kitaawe mu mwaka ga 1980 era nga kwabadde abeera wabula kyamwewunyisizza okulaba nga waliwo abantu abalikaayanira. Nalifuna lyali lya jjajjange Lutaakome Bumbakali myaka gyonna okuva mwaka 8 kitange yafa 8 kati nembeerako ku ttaka kuno era nze ndikozesa era ettaka lyange. Bannamagye balabiddwako nga basindiikiriza abatuuze be basanze ku ttaka lino era okwongera okukakasa nti bazze bamazeeko nga muwogo ne bazimba ne buweema mwe bagenda okusula nga bali kuuma. Abatuuze nga bakulembeddwamu abakulira ebyokwerinda ku kyalo kino banguyeeko okuyita poliisi ebataase. Poliisi ng'ekulembeddwamu DPC Peter Omeni etuuse okuzza embeera mu nteeko. Poliisi esoose kwevumba kafubo n'enjuyi zombi ezigugulana wamu n'abakulembeze ku kyalo era nga gye biggweredde nga DPC Peter Omeni ng'alagidde buli muntu ali ku ttaka lino okuli n'abamagye balyamuke okutuusa nga kkooti esazeewo ekyenkomeredde kubanga ensonga zaalyo ziri mu kkooti. So we are advising all of them to wait until court finishes. Nti abawa amagezi both parties nti mugumiikirize paka kkooti bw'enaakola ki bw'enaamaliza ensonga. Court will guide. Omeni bano abalabudde obutagezaako kutwalira amateeka mu ngalo nti era gwanaddamu okusanga ku ttaka lino wakukajjuutuka. Because me now when I leave this place and you people come back again start fighting, me I will come and pick you, then court deals with you accordingly. Bannamagye kino tekibasanyudde ne beewera nga batagenda kuva ku ttaka lino okuggyako nga yabasindise yabagambye balyamuke. Let also your supervisor call the DPC we harmonize. But if you say the DPC has communicated, then for say you are not, these people are not living. And then who are you? Kino kiwaliriza abatuuze okusindiikiriza Umar Kalanzi eyaleese bannamagye bano olw'okuba tulugunyanga buli kiseera. Mu kiseera kino poliisi ekyali ku ttaka lino ng'eyagala abamagye balyamuke nga kati tekimanyiddwa ani anaasinga munne eryanyi.